South Africa kenyini nyintu asendese omwana mulenzi go bayita Fresh Kid. Fresh Kid omanyi bulungi. Enako zo yakola bulungi P7 kati amachu alinza yogera bulungi. Kati yagenda ku international school wa. Yagenda ku international school. Era gondi amukyaliddeko honorable Gola Boy. Nga yakuye ka dress. Kali eri. Honorable yesaza akantu owedda. Kati okimanyi boba mupya. Nga botuga mambo honorable yakyalidde omuyimbi. Olabanga tata Fresh Kid ye muyimbi. Okiraba ebifaananyi. Era yayimiranga superstar. Twaderi waggulu mu newsroom. Obeera ngamba. Martin katusibule Martin Chibanga producer waffe Andrew ne mukulu gwa Flexi bwe batudde mu control room ne Tina wano ku kamera. Chibanga producer Martin yangambye nti nno tata Fresh Kid nenga hona batukumideko nnyo lwalero angamba mwera bamma tujja kwatagana onako olw'ensi okujja okubanjulira nate nti mu lugendo lwe mu bulamu bwe ng'agezaako okulafuba n'okubeera ekyokulabirako eri baana banne ate era ng'agezaako okulaba nti nno ayitemuka mu kisaawe ekyennyimba. Olwaliro nzize okumukwasa ebiwandiiko mu kaweefube ge tubadde naye okulaba nti yeegatta ku mawanga amalala agasukka ku Uganda okutumbula ekitone kye eky'ebyennyimba. Era wano nga kaweefube ono twamutandikako ne mukozi munange ambassador wa Uganda South Africa ambassador Paul Amor, era nga ne ssentebe w'Abannayuganda bonna abali South Africa Moses, nga bakkiriza mulanga gwange nabagamba nti omwana ono tumugende nga tumulaga embeera eziri mu nsi, embeera z'ababundabunda abali wansi, embeera z'abayinawo abali mu masomero ag'enjawulo, embeera z'abasukkulumyeko. Kati yagende okugenda ng'okuyiiya n'okwogera eri abantu n'okuyimba ng'amanyi ensi bw'etambula. Era olwaleero njagala okubanjulira nti agenda kugenda mu ggwanga erya South Africa nga lino lirimu ku mawanga wano ku lukalu lwa Africa eriyina ennyo ebyafaayo ebigagga mu nsiike y'ennyimba ne art. Era nga twafuna omukisa nti munnayuganda munnaffe Zari Hassan the boss lady yakkiriza okukyaza Patrick Ssenyonjo mu maka ge amuwe ekijjulo ate era agende naye mu kafubo akababiri okugezaako okulaba nti nno ategeerera ddala ewaluma we tuyinza okukwata ku mwana ono agenda mu maaso. N'olwekyo ajja kuba ng'asitula olunaku olw'ebbalaza era ng'awerekerwako taata we n'omukuŋŋaanya badde akwanaganya emirimu gino mu ofiisi yange. Ku bbanga litukolaganye naawe nsuubira okuviira ddala ku myaka 7 tukolaganye naawe emyaka kati giri 6 nga totulekeredde ate nga tutuwerabidde. Ogenza oteekawo embeera yonna okulaba nti kaliya y'omwana ono tekoma mu kkubo nga bw'omanyi nti endongo nzibu nnyo emaye okukoma mu bbanga n'osigalawo nga ne woyitawo nabagamba ono si yali gundi. So tulwanye nnyo okuva ku myaka 7 kati bw'omutunuulira bw'ayimirira olaba nga kati mugoboka agenda avaamu, kigenda muyamba nnyo okukula ne talenti ye naye yennyini atandika otegeera nti kati kino kitambula bwe kiti. Ogwo omulimu tugulwanyeeko ne bafaani baffe bonna abali eyo abatulaba beebale nnyo okubanga tebannatuvaako, kubanga ebiseera ebisinga abaana bw'atandika okuyimba nga muto batera okugyayo amaaso naye Fresh Kid balemezaayo amaaso akyali mukwano gwabwe nnyo. Mu kusooka twali tubikkakanyiriza nga tubivuddekoko naye ye mama ono n'agamba olina okugenda n'olabako ku nsi endala n'olaba ne ku bintu ebirala bingi n'omitinga ne ku bayimbi abalala, era n'abiremerako n'asigala ng'abikwasaganya. Era nze n'adde ku ssomero nenfuna message nti nno byayiseemu era nawulidde essanyu era mwebaza nnyo era nti nno atuyambyeko nnyo njala kwebaza taata byonna kuba naye abadde very important in this. Abadde nga busy naye nga asigala ajja nga abeera abigobako misana kiro nga nze neeno okusomero naye nga buli kimu bakitambuza. Mbebaza nnyo njala okwebaza nnyo Mr. Karin ne Mr. Kaiza ab'essomero beera nti nno bannyambyeko nnyo nga ndi ku ssomero, babadde very important gyendi balinga ba mentors bange era nga encouraginga making sure nti nno ebitabo mbitambuza nga tera n'essomero lyeyagaliramu bulungi nfuna emikwano.